Ay Allah musasi w'ekisejju tukwebaza okutuwala manzaani ennungi egitambuza ebirungi kubalwala tuli mu kiro kyabirimu omusanvu tusabire omuddu waamu ng'ono baziira ttone Allah ng'onyibye mu kanzu Allah mwagezi wadde eryakamaadi Saya syukur mazira kamari Allah DJ kamari kinakola ate Mungu kusoma bireseka muramba kubanga kitambala kyasuddeteko kyabamanya abere ngasobola okubulira enjiri ensiramu wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebo tusaba okulekuwa Mulika Makka ne Madina komyewo muwonye bizubu kwedolola kabafishalira babayo bagitembera ndokanti awo mademba wamu ka akantumubira Allah bayeza la ilaha illallah Allahu akbar ya Allahu akbar walillahi alhamd. Omuntu wa Allah yekute n'amanya nti abantu berakajwisi alhamdulillah era nga gwoba enteekateeka zaffe era njagala okukakwasinako okaniriza eryevuliogoobolesereko alhamdulillah siyinza kutandikira amazzi gano newankubadde nga ali eyo asobola okubuuza bakikwandula amazzi gano bwe bulamu ate tuli mu kisiibo kya bulamu muzikiriza w'ekisa kingi Allah w'ekitiibwa Simon omukulu ono nga tuyitira mu bigambo bya Sheikh ono nebiba bisatu bibiri agwawadde erinnya lya Kamaadi sebo omukulu oba onookozesa DJ Kamaadi twagala okubaliriza era tugambire ne muganda wasigaddeyo Suna Ben nti naye oba oli awo era tumwaniriza mu kifo kino abaina akaleetera abaddu ba Allah basiibulukuke yetuza tumwerya Zubairi Zubairi akwagala ne Kamaadi ono mukulu Kamaadi oli mukulu Zubairi awo bwe batuse ekigangazi DJ Zubairi DJ Kamaadi bijja kuba bitamato sauce oba ebinyanyanyanya kivugira wala baba bakola tomato sauce nandi ono ennyanya zonna ozitabo twagala okwebaza sebo mubalimi balire ddala bakadde baffe bonna. Nze Swahaba Kasumba, nze Kasumba Rashid, nze mukulembeze w'ekibiina kino ekiyitibwa Kanama Kaswida Nashid Talabu Animatari Association. Era ng'obukulembeze bwange bukyaliko nno kyabulayo emyaka eja isatu tukola emyaka 4 ewaffe gavumenti nekola ki nekyuka era wano ewaffe okusinza ku certificates zetulina ekibiina kino si kya muntu wabula ewaffe teri muntu akulembera kusukka mirundi emeka ebisanja 2. Gavumenti bwe kati ng'eyaffe eriko bwe neebanga kulonda kutuuse yesimbawo takola ki bwe yesimbawo n'awangula taliddamu kwesimbawo. Ewaffe ebintu byonna byetukola ne bwe bayagala atanga ewaffe tetusukka 2 era lwateekawo nti nabe kirina kitya oba kitya tewalibawo omuntu alijja mu constitution yaffe ng'ayogera ku kyatuusa bisanja ebirala birikyuka naye enzirukanya y'obukulembeze bw'emirundi ebiri
terikola ki lwekyo omuntu atukulembera emyaka 8 atukyaliddeko naye ono gali kamaadi banofaanagana oli twalimuyise oba kamada kamadi aizulize kyakamadi nakimaze kati oli tumuwe linnya ki kitekanya kijjawo wabadde omuwadaani tumutume linnya ki kamadi Kamada. waye sonko tumuyite linnya ki Zubairi muganda Fesuna Zubairi gyoli yonna tukwaniriza wano ku Kanama opposite court minimal olitira abasiibisi oba abasiibi ekyokulirako njagala okubategeeza mwena baganda bange abakwano bange nti bano bemulaba abatutunuzaamu kamera batwagala nnyo era nange mubaagale basebo ne banyabo nebaleddewekwagala tenge tusanyuka olw'omuggundu ku kalenda hotel emakindye ng'ennaku z'omwezi ididde enkeera tugenda kigangazi ekyessanyu tina omukulu omupya mu busiraamu atannaba kutoola ki shakad mukulu kamaadi tugenda kubeera naye ekigangazi baziira ttone ate ne mukulu Zubairi omukulu Zuna Ben tuli naye ekigangazi enkeera waayide ettaali likole ki ettaali likube njagala kubeebaza ekigangazi tujja ekigangazi abantu bajja ku kalenda essaawa 8 ez'emisana ettaali litandike mpaka ssaawa emu programu yaffe kwe tugenda kuba ne press conference ku kalenda hotel ennaku z'omwezi Friday essaawa 7 ez'emisana ku kalenda kwennyini press conference yaffe egenda kwetebwamu ebibiina by'amataali byonna egenda kwetebwamu ba musiramu mpya Kamadi okusingira ddala tumwetaaga mu kinyanya kyeri kigangazi okusingira ddala naye ne bwana abafisiza akaseera ku kalenda ajja tuyitamu naye akalenda okusingira ddala taali nebweyimirira tuleme okusumbula bamawulire kamera nga zeera weewaawo neyanzanyo neyanzeege amu wano wetuzze ku Kana tweyanzanyo tweyanzeege nange neyanziza okubanga bwe nasabye okujjamba kyalireko mwakkiriza omuntu ayinza okwebuuza lwaki bwe bawulira amazina tonesuna beeni balina ensonga ezibajjira mu bwongo bwabwe aga ate lwaki ate kati ate naanooyaayo ki naye ebyaddala ffenna tuli bantu newakubadde wabaawo enjawulo wano nawali ono agira bw'ati ono ali eno naye ffenna tusigala tuli bantu ate ne tusigala nga tukkiriza nti guno omwezi gwe tulimu ogw'okusiiba ogwa Ramadan nga tulina mugumalako kuba tuli nkakasa tuli mu nnaku eziddirira ezisembayo nga ne tulowooza nti kyabuvunaanyizibwa nnyo mulimu ntera okuwulira embuulira ya Qur'ani boogera nnyo ku mpeera z'ofuna ng'osiibuludde abo abasiibye gwe ne bw'oba tosobodde kusiiba naye waakiri Allah bw'akujjukiza okugenda osiibulula abo abasiibye ate ndowooza nti weeyolera empeera nkakasa abasomesa eddiini ekyo nkakasa mukimanyi n'okunsinga so nange neesigamye mu kawaayiro ako neŋŋamba kanzije mbayitemu nga kambayiseemu eggaali era nsaba Allah nammwe abakole obulungi obutagambika naffe asinziira wayongera amakuba ofisi yaffe neesibulula abantu buli lunaku era banaffe abatera okusibulukira wano bakimanyi abula naaliyo yenna nga nubutayengatanga okusibulukira ojja wano ku ofisi zaffe Kanama opposite minimal manya ku kizimbe minimal opposite court tusibulula abantu buli lunaku ojja nofunawo kulyenvu mbazira tona twetedde ebyokulya bingi nnyo lwaleero ndowooza ate kyanjawulo tujja nakuyita ku basikaali b'ekizimbe era tukusabira Allah akuluŋŋamye tusabira n'ekibiina kino Allah akitwale mu maaso ne gavumenti ekimanye ate kibeere ekibiina ekigatta ebibiina by'amataali kibeere ekibiina ekiyingirwamu abantu abalungi abatali si kutwawula ng'obusiraamu bugamba twekwate ku muguwa gumu tubeere bumu bwe busiraamu obunywedde tusaba Allah akkirize era atutuuse tujja kujja kalenda tujja bakuba ettaali buli ttaali lyakika mugenda miraba ya Allah tusaba Allah ateke mubaraka olunaku lubeere bulungi mwenna bannayuganda tubakoowola gye muli ebule n'ebuleya tujje ku kalenda ettaali weeriri ettaali lya nsanyuka ya busiraamu si nsanyuka ya gamba nti yakukola kutyoboola tugenda kutuula wansi ayagala okuzikira ettaali olizikire ayagala okwenyenyanga ozikire ettaali ayagala okutubulira ekigambo kyonna kyonna okuyisa kyonna kijja kubeerawo wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.
Sebe tuyanza.